Poliisi ya Jinja Road ekoze ekikwekweto mu maka g'abantu abaludde nga banyagulula ssemaduuka wa Chinatown esangibwa wali e Lugogo era abanudde ebintu ebiri eyo mu bukadde n'obukadde ng'abantu babadde babanyagulula babadde bakozesa voucher enjingirire. Ekikwekweto kino kikoleddwa poliisi ya Jinja Road n'abakulira ssemaduuka ono owa Chinatown we baguulidde mu luko wa ssemaduuka ng'abantu bangi babadde bafiirebwa kozesa voucher enjingirire olwo nno ne batwala ebintu ebisukka mu bukadde 50. Bano okugwa mu katego kano kidiridde omusajja abadde zze ne voucher nga njingirire era ababadde batwala Chinatown eno we bamukwatidde n'agenda mu maaso n'okulunkuma banne n'engeri gye babadde babbamu ebintu bino. Poliisi ya Jinja Road ekoze ekikwekweto mu maka ag'enjawulo oluvannyuma ono olw'okulonkoma banne naddala mu bitundu bya Kikulu zooni Kisaasi gye bagwiridde ku bintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo gamba ng'entebe, fridge ssaako n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu maka naye nga byonna bakozesa voucher njingirire. Ekozesa ssentebe w'ekyalo kino Kikulu zooni Ekisaasi era mu maka g'abana bateezebwa okuba ababbi basanzeeyo ebyuma ebyoza entebe, fridge ssaako n'ebintu ebirala nga byonna era bitikkiddwa ne bireeterwa ku Jinja Road Police Station. Akulira Chinatown atubuulidde engeri bano gye babadde bakozesaamu voucher ez'ebikwangala era okukkakkana nga babbye ssemaduuka ono. Bafere abagenda nga bakozesa risiiti enkyamu enjingirire mu kufera ebifo ebisinga ebigulirwamu ebintu naye kati ffe mu kutufera basobola okuba nga waliwoko ebintu ebimu bye baatwala naye olunaku olw'eggulo olunaku olwakesezwa olwaleero twasobodde okuzuula nti waliwo risiiti enjingirire ebintu ebisinga ne tubalemesa okubitwala naye era ebimu tubizudde mu maka gaabwe poliisi ebiyambyeko nnyo ne tubizuula era tubijjeeyo olwakuba nti abantu abamu bakyali mu ddukadduka naye poliisi ekyabinoonyereza. Poliisi eyongedde okukakasa engeri bano gye babadde babbamu. And the rest of the things